President Yoweri Museveni asibye atalaaze disitulikiti ya Apac ne Kole ng'anoonya obulobunamuza ku ntebe wa President Misanye eky'omulundi ogwokutaano. Asuubiza abatuuze beno okubatuusaako empeereza y'omulembe naddala ku ludda lw'ebyobulamuzi okubatuusaako amasannyalaze ge baludde nga tebalina. Agambye nti bagenda kuzimba enguudo mu kitundu ekyo okutumbula ebyentambula okuyamba okusikiriza bamusigansimbi okwetta n'ebitundu ebyo nga bayita mu kusaya amakolero okuwa abantu emirimu bejje mu bwavu. We know this. We have been putting some money in this program of 20 billion shillings a year. But this is not enough. We have been doing yore on the roads, on the electricity, on the schools, on the health. Wana wakisipa ekibiina kya UPC abasoba 1500 basaze eddiiro ne bayingira ennawe waayo ne kadi zaabwe z'obwa memba eri President Museveni. President oluvudde ya Apac n'ayolekera mu disitulikiti y'e Kole gy'asuubiza okubasimira amazzi amayonjo nga bayita mu kubateerawo nayikondo. This dam is for water. For cows. And that one will also help the cows in Kole during the dry season. On the water for the human beings, we are going to make sure there are 2 boreholes in each village. Now there is a problem. Actually, we have got many boreholes, but they are not properly distributed. The government will now repair these boreholes. It's the work of the government to maintain the boreholes all the time. And if I find any borehole that is not repaired, I will dismiss the Gomorrah chief, I will dismiss the Muruka chief. Habart Kavuma, ne Moses Kasese bakusakidde guli ino ku Bukedde TV.